Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako basebo ne banyabo amanya neddobozi nze Ibrahim Mukasa. Tuli ku extradigest mugoba nsonga tusinzidde ku head office za Lwazi Forestry Limited nga bano nakugamba era nzize nkunyonyola nti bakafulu mu kugoba obwavu bakola batya mukawafube w'okurizavinga ebibira oba okurizavinga ebibira bazze n'enkola nga yakuyambako okufuna ettaka osimbemu emiti ate oluvannyuma omale ogikungule ofune akasente. Obulimi is the way forward, is the way to go as of now. Lwazi Forest basangibwa Kasangati mu town council awo wennyini mu town meters ntono nnyo okuva ku Kolansi ntono nnyo. Just it's a stone throw away oba otambuzaawo n'ebigere dakiika tewera na emu-2 ng'otuuse ku offices zaabwe babayise ba Lwazi Forestry Limited. So betuli nabeera bwe tusinzidde ku office yaabwe olunaku olwaleero tuli ne muganda wange blood wange amanyiddwa nga Wisdom. Abasinga mumuyita Wisdom naye nga erinnya liri Wisdom KAYE. Nkwanirizaako ku show. Nsaba obuuze ku bantu babuuzeko bubuuza bw'omala okubabuuzaako osiriikiriremu mbage amateeka agagenda okufunga show because ekyo twakikanyako naawe. Amanya gange nze KAYE WISDOM mutabani w'omulala yakula ku mato mutali mazzi ne Seriraka bulijjo mbaga twava erengo esinga entingira Buganda tulwana basabasajja Kabaka ne twatukane nga twazikyusaamu bibagambanga nti waligwa wendigwa Fabana ba Buganda tumala kugwa bwe tuggwawo Ssaabasajja Kabaka ne wasigala ogwo Buganda eddamu n'etinta ate bwe njogera ku Buganda I don't only mean Baganda people kikivudde Buganda amata ate bwe njogera ku Kabaka wa Buganda ntegeeza Kyabazinga Omukama Omumbere kwegamba bonna nzingira wamu abo bonna bagwa mu Bwakabaka ba Buganda ate bagwa nedda kyeŋŋamba bwe njogera nti Kabaka wa Buganda gwe ng'oteekawo omulala ng'oteeka kwegamba bwe naabogera bonna obamalayo oli asologa ayi Wisdom tunabamalayo dde naye kyendiko nti promote culture abangereza basingira Abamerika era babajerega ne bagamba muti mulina culture Bwakabaka ate kati kankubula ibula ffe tunafiira Obwakabaka ani asobola otugambira ku bano bakyali teri asobola batugambirako bakyali be baliwo kikofiira waliwo asobola mugamba kati nakuvuma bizi naye katono nnyo mpulidde ng'ogera ku Lwazi Lwazi Forestry Limited bakola bati oba ne miliyoni zo 3 miliyoni 3 bw'ozibawa bakufunira ettaka okumala emyaka 7 nga liryo endagaano gy'okola baleeta balooya abeerosi naawe nojja n'oba toli Uganda kasita obagamba nti akansindike muganda wange oba mukwano gwange kamusindikawo tusayininge ku miliyoni zo 3 bakufunira eka y'ettaka ne bakusimbirako emiti between 12 ku 25 ne bagirabirira okumala omwaka mulamba mumpuliriza bannange kitegeeza bakuwa emiti omwaka mulamba nga gyamala dde okunywera mu ttaka kati g'oba oyagala nga tuli Uganda nga bannaye wadde mwandabire omwaka mulamba naye mbadde nsaba mugyongere ate mugirabirire bw'osimba emiti gino gyolaba ne balwazi bano ku miliyoni zonna 3 mu myaka 2.5 oba 3 osobola ogitema egyo emiti n'ogitunda n'ofuna ssente ate omwami ono yandage engeri gy'agitema waliwo engeri gy'ogitema ne kisigala stemwe nga kisobola okuddamu ne gimera kubanga tebagira bwe bati bagira bwe bati baslicinga so that gusobola okumerako oba okutojjera jjukira oli ku miliyoni 3 kitegeeza myaka 2.5 oba 3 otemye n'otunda emiti ne giddamu kubanga miliyoni 3 ettaka bali kufunidde okumala emyaka 7 nga liryo. Thank you. Osobola n'okugenda ne katenti n'oteeka mu booti jasula nga of course bwe tulanga ebintu bino you can go and make thorough research. Ettaka lino balifuna mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda n'olimirako waliwo n'ayinza okwagala okugula nti ogula ettaka olitwalire ddala byonna bisoboka baleese akantu n'owaliizi byonna bisoboka bw'oba ne miliyoni 6 bakufunira eka nga yo naye nga ya bakitaki si kyapa kino bakitaki
kibanja milioni 6 bafunira ekibanja ate ne bakusimbirako emiti ku milioni 6 kitegeeza oba topangisa basobola okufunira ekibanja nobanga baligulidde ddala ate goba n'ettaka basobola okujja ne bakusimbirako emiti ku ttaka lyo ne mutegeeragana. Simple as that. Thank you so much. Tugenda kubaga amateeka agafuga banamba yibula lwaki Wisdom obeera wa tulina okubaga amateeka. Ekisookera ddala omusajja ono ali informed otegeera naye tuba n'amateeka agatufuga. One, amateeka nagawandiise eddagali kuno mugalaba. Etteeka erisookera ddala buli kye tunaayogerako kijja kubeera nga kisaakingibwa wano bwe kiba nga kirina reference tukisaakinge ku Google. 2, tetugenda kuweebuula bantu. 3, togenda kuwemula. 4, ojja kupozinga nga bwe nkugamba nti komaawo nkole ku bulango ng'ompulirizo okomaawo. 4 oba 5, tetujja kuyita abantu mannya gatali gaabwe. Abantu ba dressing amanya gaabwe n'ebitibwa byabwe. Toyita muntu nti Kigundi muba ekikyala oba omwami. Tetuyita abantu nti abafere because teri muntu munsi gwe bayita mufere. Etteeka erinasemberayo ddala era nga kkulu nnyo bwe butalimba. Ebigambo ebinayogerwa wano binakukakatibwako nga byange okunnyonnyola mu maaso eyo okuwemula okutibula n'okulimba tebijja kukola. Naye oli wa ddembe okwogera amazima nga gankomeredde. Kituufu. Si kukugira ku mazima. Amazima mwami Wisdom ge tusinga okwetaaga. Tugiyite ekalamu ebeere ekalamu. Kituufu. Tweyanza nnyo tunaagagoberera taata. Tujja gagoberera. Tweyanziza nnyo njagala kusookera ddala kukulisaayo Bulaaya. Bingi ebyayogerwa. Nali n'abantu ab'enjawulo nga baŋŋamba nti yotasaa kulinnya Bulaaya. Nnyo. Mwami Wisdom walinnye ennyonyi n'ogenda e Bulaaya ate n'okomawo. Ate n'enkomawo. Waliwo omusimba omu yagamba wabanga totuukanga Bulaaya tonenya oli agenze n'alemerayo. Gwe genda okomawo wano oba olina odasita okwogerako oli yasigalayo yalaalira. Kati waliwo abantu ate ekinewunyisa ku bannayuganda waliwo abaatulwa bataka oyo tasobola nga kyobeera bo balina authority ku Bulaaya. Olinayo abakwogerera ng'obamanyi yatulayo 2-3. Waliwo oli omusajja abeera Sweden efeesi eringa ebijukizo bya Buganda. Awo we bava obuzibu. Yaŋŋamba tasobola yagamba oyo kale katumuleke kale eringa ya Kampala Road kale katukole feesi ye ate oli omwami omutunako kyaliwo n'ogamba naye Wisdom kale kati kiri bwesti omwami oyo yagamba kaye tasobola kulinnya Bulaaya nga kyobeera ye kwegamba ayimirira bwati n'asajjawo immigration. Kati nze kubanga bankola akantu kali nenga naye Wisdom ogijjeewa kangende Nairobi kubanga embassy ya wano ya Norway bagijjawo nga kangende Nairobi fe tutambudde lwakubanga abantu abamu balowooza batusaaga netugende wali ne tunyiga pesa nga Wisdom naye nga ekisinga obukulu lwaki I first went to Switzerland kyali nti nze bansaba bayirawe ekino ekintu ndoza kankigamba abantu buli mugwa mukaaga UN eteeka olukuŋŋaana olwa international organizations they identify those people one abalwanirira eddembe ly'abakozi naye badiringa those are workers unions or labor unions so and they deal with government kati ofuna omukisa nojja n'obanga olabikiddeko diplomatic note nti bakwagala okwagala tekitegeeza nti bebakuwa visa oba n'ebisaanyizo byo ebikuyisa kakati bampita Seri Bobo nje yayogereyo abakabejja abakabi yayogerera dakika 14 kati nze bampita nga participant mu committee ebintu biri waliwo okuba observer ne participant bakuba dakika 2 oba 2 okwogera what you are going to present eddembe ly'omukozi ku workplace kati bulirawo kikulu nnyo Uganda yonna ibula bwe over 40 million
bamuyisenga participant kikoze binti size la kadi yake ndalinga mbaisi bayira tavugabi nti yatambula na kadi za komba kasigalaji simanyi kwambuka isima siye president abatwala anti simanya anti aina kadi nga mukaga mbulago eno yakusereka eno yasigalaji simanyi eno yakuba simanyi bubalaza kadi petambula na za UN era wogenda ku database ya UN teka UN/International Organization /my name budget dikuwa my name yani KAYE WISDOM budget dikuwa echo wakikoze kati omanyi kati ibula we have to appreciate kati me I don't compete with someone but I complete each other kati ebintu bine imuntu ayite tubyogera ne kati kubanga tuli mu shop business tubyogera kubanga waliwo abantu abeyita kye batali okwerimbika kati waliwo abatujeregani tuli bahuligani mbulwa kwanga oli ayambala akatayi ka red nagira bwati nadibera mu office yembwe Kampala Road abahuliga naye kojja wange tumumanyi naye kakati ye tebamuyitangako kusukka wano wadde newe balwanda nti jangu to participate kati awaamaanyi wegajjira kojjawo tasukangako wadde Rwanda n'okwogera mu lukuŋŋaana lw'e Rwanda wadde ali wano Uganda weyechangira lwaki oleta ebya family kompewo kojja tanyige kojja namugamba kojja tuleetera obuzibu manyi oba ne muzaddewo nawunga musate sike oba ino okuwana ekyalo kireme banyigira negezaako mumutereeza nagamba naye ono kojja wange kakati okulaga ensi baleme tunyigira nze mba mwekubira mukole pano beating omuganda agamba nti akuba owuwe akuba awumba kati okusinga omulekera balyaki abantu abala for example kojja wange oyo kati yawandiise ku mutimbagano gwe ngaddamu Bob Wine nti ogamba abantu okuzzayo miliyoni 4 naawe sookozzeeyo eza 7 biliyoni oba yagambye 1.3 something yasize za 7 ku page ye nenga naye wakojja ati kakati lwaki agenda n'abeera opposite kubanga ezo sente si za 7 is by law ntino buli kibiina according to the numbers zolina kyebayita demokrasi owekimemmete era NRM webefuna biliyoni zaayo mmeka according ku numbers tusobola gamba lwaki NRM efuna biliyoni 3 tokisobola ekusinza ba MP era mwesemateeka ekiramba naye kakati omanyi abeera bwati nze mulaba bubi azeyo nenga akojja agenda okwala suka bwatu bayogera anti kasateekamu akatayimbu azeyo fe tuli bakazi kati tuli kubikolwa kojja beera awo ku programu zo ng'ovuma fe nga tugenda mu UN nga tu participate wisdom kuli KAYE Bulaaya ali atya ennaku nnya ensi nnya mu nnaku 13 n'omusebe ntakikolanga wanje kati ompa byafaayo kati nkuwa anti kati tukola byafaayo kati oluyimba lwa Bebe Cool fe ne tuba nga tukola ye yayimba fe kati tulukola tubituukiriza fe tukola byafaayo ennaku 13 ennaku ensi nnya ngozzeeko actually singa Sarwa mu Switzerland nali ngenda mu nsi mukaaga era bali bayomba kubanga had to participate Sweden ne Denmark had to participate kati naye wenatuuka waliwo akantu ke baali baagala okunzanya kubanga twali led by the minister here kakati nga baŋŋamba sooka otuwe byogenda okukolaki kubanga mutuuka wali leader of delegation yawaaya ate jjukira zino UN zikolagana governments direct kati awaali akabadi tuli kanyumyako olulala akabadi ako anti kati oba bayita mu ba activists mu abava mu labor unions mutya batulana kati ono KAYE WISDOM yes tutegedde naye kakati kati awali akabadilika ku anta Serwaje yakulukira pass eno ndi national coordinator wa trade union by the way omulonde eyaba artist era kaluna kalira ku popopo bamisa chawo be banonda wow that is very good insano kwikankubulire gwe ate nendya nakanza okutulanga board director ku Uganda Performing Rights Society nakuba Julius Chazakalo owaswangize abayimbi ne banonda neguruuza ibula wakolera kyabayimbi kyekiresawo Julius kubyakoze bino tebiba bya swangize kati bino biba byakulwanyisa bulyake bitya wale kuntereza madesi
Okay, tuli ku extradigest mugoba nsonga. Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Wisdom Kaye. Wisdom tusoka tudde ku DJ wakola. Kati nemmala we namala okuparticipatinga on Sunday nemba show yakwogera bogezi 2 hours ngoyogera eri bani Uganda jeva wetusa ne jeraga. That's Netherlands. Who are you addressing? Wali ogambani? Bana Uganda. Bali munga bameka. Kati wali abazungu mbalese kati tutandise. Bali bameka. Uganda wa ngenda okumalawo omwami yakola you vote. Jerawe bobo akola muzungu akabi apwe. Niko Dr. Niko na Peter Makagi. Oba amuvunu yo bachichi no muchala Susan ne bampita and they gave me ekijure kyakabi. Presentation tuyingide Belgium. Yo baba Belgium bakolotya. Bagamba no mwana titumulabanga. Oyogera boti nga teri na muntu ayagala genda mutoyi. Wanje. Anti oyogera bya magezi kati. You analyze issues yibula kankubule katonda atwadde ekisa. Nti omuntu asola n'okusaba kagamba okutolunako ajja kuwulirize. Ngaso lunaku Bannayuganda okunganya bannayuganda abasukka 10 e Bulaaya boyo bo wesuna nako boti bayingirira meka ate kakati nze nali nfa ku ekyo yibula nkubulire sente bwerere miliyoni anida wisdom bamulabira obwerere nawe awutona tukawo nali nakutuukawo nenabuukawo obwerere kamiliyoni yangamba kayefe twatusooka okugenda e Bungereza twagenderanga bwerere sengo akuwadde visa ogende UK kati sude ya tiketi ya visa agenda kusuza Kaye wenebaliza mukama tebanna bakumpitako wantu wabwerere show ye Bungereza ejo walaba gundi promoter Richmond yampa pound Richmond promoter lunana uzenya gwejogera ko wali mulamu wali tuogera nangulira ticket nambukinga hotel nakola kubya visa Tite kati awe nagambide era mbadde neisibane nanga kaye supidi eyo bana kutema magulu naye yenyini yewunya ogenda kati andaba mubiroto wanje kati andaba mubiroto isima kati chobola babasalawo kati omanyi waliwo ebitukanga gwomanyi oli musambi wa mpira for example ngogamanze nsamba akapira transfer wezituuka gubagura $1 million zene bangura miliyoni 5 aga dola kati wo ino kwebirira level Kaye bwove Belgium waddawa Netherlands boba yisotya waba wabigambo ki wenagwa kukali akantu naso Netherlands bebadachi tugende era nensanga ne Black Dutch ye Amsterdam Black Dutch MC Rich wabera ba andamanda ku ba Farida Katende kati okumanya gwe kakankubulire omukyalo oli go bayitani ani bamayitani gundi MC Rich yangamba Kaye Baby Ferrari Paul naku ngenda kuteka mu sente ngenda kutambuza just to appreciate what you do. That's good. Okay. That's good. Hey, nalunteka munangato gamba nti nakuwa obutwa nantwala mu hotel nendya nanzize yo kubiri nenywa nakatutambule nkulage. Sister Rich bayina sente. Rich katika nkubuli Rich ayina address ebulayo omuntu kasitaba na address. Ebisigadde kubanga address kikulu ne wabane room eji. Rich natuukawo wakwatira na address ya probwati ne kibuzo. Sibyambu address sibino bya kutwala wagenda ka Sweden ye Sweden je era cheche netondera be Sweden ne Denmark betondere mu butongole betondera but next time kubanga twabadde tulina okuba kino kibagamba tisitambula that is 1 2 no kujja kubanga ba promoter bagala okuntwala bali batidde ku kiri ekyaliwo kati bategedde era booking zigenda Sweden ne Denmark tewagenda sagenda kati njagala ate kugamba tebalanga nagwanga bugwi message njagala gundi Edmeza yagenda hosting Sweden yagenda kisoboka taina ntobo esobola kumhostinga taina ntobo aina akatabo ante akatabo size sente banja baina akatabo nga bakopi oba banako oyagenda hostinga 5 hours buze musirichi expense jamalira
kubanga satambula nzekka. Wagenda nani? Ati kati bantambulirako nange natuuka ne bampa abantu. Kakati Richi gundi oyo gwogamba kyaliwo talina ntobo akatabo si bwe bugagga okuba n'akatabo ke Sweden oba ludda does not guarantee success. Hibula waliwo wano omusajja yawaggayo oli wa Pakistan emitwalo 2 ejja $2 mufunya visa ya America agenda alambule yakomawo yamalayo na nnaku 4. Ronald Mayinja agendako mu America baatugambye n'amala okuyimba enkeera n'agamba ennyonyi enzizaayo eruwa. Amanga. Nga tannaba kuwugukamu. Yali wakabi ne kasa yawuguka waliwo obwavu bwe bumukulembera. Ani? Ozanya. Neno Mayinja kyali wange nnyo. Naye gwe twalaba ku Mayinja. Nze nagenda ku kalenda Mayinja oyo. Mayinja gwe mmanyi n'ono. Ono yeekuba ebifaananyi na Museveni oli gwe mmanyi ye yalina wano. Kyeki kyenkugaa ekyobadde oleta kyaliwo wakatabo. Bannayuganda bangi bali ebulaya balina ssente n'emirembe nga tebabyogerera oyo tayina. Ayina. He has done investments Mityana, ayina investments mu Kampala. Omaze? Otegeera. Eyandaga ewaabwe Mityana omanyi ka biliyoni eri ekalangaalo. Amasannyalaze gakoma mayiro nga 10 nga tonatuuka waba ka miliyoni. Kati ewaabo ensozi 2 n'eyisima amanyiyo bazitugazi zino ne twakoma mu kkubo byabufuzi nedda twavuga emmotoka ne tukoma mu kkubo kati twakoma okuva wa ka miliyoni twakoma mu kkubo ne mwayita mu kkubo ddala simanyi ne tugamba eno gye tugenda katuddeyo propaganda ekyo kimu ekya investment n'alunda obumyazi yita investment. Tubateke ku minzani n'omusajja oyo. Nnyo, no problem. Akomewo Kampala tubateke ku minzani? Yes. Kiwedde. Yo kimanyi ekyo kiwedde. Ate Ibula waliwo abantu abamu abagamba ng'ebintu bibalimu by'abantu. Waliwo omuntu omu gwe baawa omugaga n'amugamba nkwadde ennyumba zange zisoloozenga naye nga lwabeera ku gundi zaalaga. Ennyumba zange omanyi nazimba ennyumba flat bitya. Kati kyalaga kye tunoonyerezaako. Kubanga nange nga tulaga si bya family kwa singa tugatte bya family. Okay, abantu benjagala ba hosting Sweden bali babiri. Wasooka mukubuulidde tasobola. Owokubiri oyakyanoonya Museveni kusinkana Museveni oba otya Sweden n'onoonya Museveni okufuula ng'oli mutuuze o Sweden n'otuuka okunoonya Museveni nga fe batwegayira bwegayirizi. Waliwo omusajja yankubira nga banterako $2 million okujja ku birthday y'onu omutegedde mbu transport nali ndudde okuwemula namuwemula watandikira ku buli kigambo ky'omanyi ekiwemu namuwemula ku ssimu. Okay, kati naye ono azze anti gwabadde agamba akatabo azze n'akatabo kanti muswidi n'anoonya Museveni n'atamulaba fe nga ate batuwa bwi ssente ogenda bakwegayira na ssente tomulaba. Jose TJ e Sweden oyo kale kati nkumenyera abagenda okukola ku gundi yo abo boboyogerako Jose TJ 1 ye TJ ajabikola byonna. Ache nkugambye nawe olaba nti nno kati tariki naye akukoleko ati olaba nti nno oyo mulina mu confidence emeza yana yakukoleko bantu basatu e Sweden bekutaddeko sirina mulala gwenkwongera kaite eriyo mulala oba abo bamala nedda takisoboka tekisoboka ojja kulaba kaye yasukka nenga ekyo kati kyazuuse kati buli muyimbi wayimirira ne waaba muyimbi kinyimirirawo. So Bulaya yakuyisizza ati agwenga omuntu. Of course it was good. Audience era mbebaza banayi. Wayingirako Germany. Kyali kiti Germany. Era enkuŋŋaana ze nakola zaali nti kubanga abantu abamu bambi batya singa baazikkirizaamu kamera kyandibadde kyakabi naye Bulaya bakugira kamera no batya bagamba nti kati Wisdom wajja n'atwogereramu abamu batya bajja kujja ku kisaawe babakwate kati batya kamera naye kati oba nagenda bagaininga confidence kubanga ebigambo bingi ebiyitingana wodde Uganda bakwate ku kisaawe. Nowe watuukayo? Nowe nagendayo ku mulundi guli nga covid tenakujja. Okay, ekyakutwala zaali conference za UN enzonga z'abakozi. Is one of ekyo ekyaso ekiri main kyali kyakutwala anti ekyo UN ekuyise ogende mu lukuŋŋaana lw'abakozi ne kiggwa then nengenda mu show ekirala kaye
abantu bali balowooza togenda kudda. Anti kati abantu abamu balowooza twali level zaabwe. Teriyo muntu asobola kutuuka German, n'otuuka Netherlands, n'otuuka Belgium. Awo nawona tuli mu nsi nezitegeerekeka. Bw'olaba medical insurance zaayo, ssente zaayo, n'okomawo Uganda mu nfuufu. N'okomawo Uganda ng'omanyi nti basobola n'okukwata. Ng'omanyi nti natuuka ku kisaawe okuva ku mulyango ogusooka nga bali abaana beekubisa selfie bonna ba security. Ekisaawe kyawa? Entebbe. Baga Kaye agenda kukwata ayite Nairobi nga beekubisa kifaananyi. Golowooza be bali obulungi ennyo nga waggulu eri abafugayo abamu babajjaje babaze. Abo baana nabo obalaba bawesitana naye nabo balina bye bayitamu bye batya okwogera. Kati alabe Wisdom abyogera. Wisdom oddayo ddi e Bulaaya? Kati kyawedde. Guno omwaka tulina shows nga 3. Bungereza ogenda ddi? Soon. America. America next year. Si wa guno omwaka. Naye tugenda kubaeka awo neighbor wa America awo. Canada. Soon. Kati oba nkugambe ntya ate wenve nzire mu kyalo ngenda kutandika ng'okukola live naddala waffe e Western Uganda eyo Kiruhura Ntunga Muluddawa nga gye nkolera okuzzaamu abantu amaanyi. Uganda yaffe yibbula. Nze omanye ku kimu ekyankomezaawo njagala kulaba ku mukulembeze wa Uganda ngadda ewuwe nga tebanyumiriza bunyumiriza naye ng'ava mu State House adde lwakitula nga bamutadde mu ntebe awummuliraawo. Kati njagala kubeera Uganda. Ezenteekateeka za mwaka ki? Soon. Soon si mwaka. Soon is not time. Uganda bwe kankubule nyina kyaliwo gwenda baatuula wano n'agamba President Museveni tasobola kuva wano. Yes, it's true. Naye lwaligenda olyewuunya. Nze nabeerako Zimbabwe. Ng'Omuzimbabwe akimanyi teri muntu asobola kujjako. Zimbabwe wali owangalira kitundu kye? Nedda. Baŋŋamba luli nagamba ebifo ng'okola bukozi booti ne baŋŋamba. Bagamba bati Kaye bano abasajja bajja kulumba eyo gy'obeera. Zimbabwe wali Harare waliwa. Of course Harare nze sibera wabweru wa kibuga. So Harare waliwa wenyini. Ndi mukunoonya wano. Kaye ibbulo ebyo byagenda n'ateekamu. Bajja kutandika okulumba nga gy'obeera. Zimbabwe. Njagala Harare waliwa. Mbaako. Harare waliwa. Harare wuno muyingidde. Wateekanga mu buteesi booti. N'olaga bino bye nayogeranga plot number bitebetya anga kaye. Abasajja bali buli wamu bajja kulumba eyo. Zimbabwe wamalayo bbanga ki? No, siddene. Sijjukira. Siddene. Nekyengezako kugamba nga abasajja Abazimbabwe bwe batuula bati tebamanyi how and when Mugabe waligenda. Kati genda onoonye ne famire ye. Buli lunaku President Museveni lwalwa ku bukulembeze attira generation ye. Okay. Kikuddemu kitegeere. Buli mukulembeze mu Africa walwa ku bukulembeze. Generation ye jatta. Kubanga lwaligenda n'enfuufu waayise balijeerawo. Kati ba anku Kashimba kye batategeera bapika bupisi kintu bapika n'omulaba nga apika ayogeza maanyi ayogera kwegamba yenga ayogedde osolo gatabera nko mwavu. Anze simulaba ngo ng'agambye yayo yabeddeko omwavu. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Wisdom Kaye. Wotabadde oba wobadde simanyi. Mwami Kibalama. Mr. Kibalama. Yavuddeyo n'aclaiminga nti ekibiina kye kimuddire ekya NUP era n'akola ne offices mu bitundu by'e Rubaga. Kabowa ne bateekako n'ekipande nti NUP headquarters. Ate nga polisi yebakuuma. Polisi yekuuma. Kibalama kati kankubulire era nzagala musabire nnyo Kibalama kubanga alabika agenda kufa. Kuchi? No, Nenda sebo, kuchi? Gumutunulire, kutulande omusajja agenda kufa. Kuchi? Anti kati wuliriza kyenkugamba. Gavumenti ya Africa ziva fane. Zikola ebintu naddala kati eya Uganda ne zeeswaza n'okweswaza. Nze kankubulira ekintu kimu. Bayida nga nzira kukya Anko Gashumba. Nze nali simanyi nti
Museveni asobola okutwala amagye mu ggwanga erimu abantu bayo ne bagolokoka ne bagamba muve wano nakirabye Kongo TV za wano baaganye obbiraga abakongo bakutte amajambiya naki ne baga tetwagala wano amagye ga Rwanda ne Uganda ekyo kibadde tekibangawo kati ba Franka batulanga naawe mubalage ebyo Franka yani Uncle Franka Gashumba mwami Franka Gashumba kati ebyo kibadde abakongo be bantu abakyasinza okuba abakakamu wano ne bagolokose gwe kiri eyo mu Eastern Congo. You don't even joke with people. Ekintu kyonna kikyuka. Mwami Kibalama tagenda kufa kimenyewo. Mumusalire prophet of doom. Ati kankubulire. Waliwo omuntu gwolaba n'ogamba nti kati Katonda we yali atuwa obwongo n'okutegeera n'okumanya. Oba ono yamuwa kubanga waliwo amateeka naye kankubulire Ibula waliwo omuntu g'otunuulira noga kati ono mwami soko okimenyewo then you use a light word use a light step no Kibalama yomanyi no kaza nkujjukiza nagende wakojja Kibalama is my friend antikati friend obera antikati walibula kati gwo kulavoyo obera naboze ebintu abakutekere engato nabera mikwano jeje kutwala out Kibalama tasobola kuba mikwano jeje kutwala out mu byakola kitegeeza yoza bintu oba bitukuza sitegeera na kutegeera kubanga anti kyekimba tenkugamba nti omuntu ali ku level yo kati kakaka kimenyewo soko menyewo kiri kye wasoose sija kidamu Kibalama ayina obuzibu no mutunira aboti balinga go basonso sembirizo atole no nabyonone gwe bali bakutabirizi runo ngoli yogerera kugundi ali ku set go ngo akasajja kamukutolubirizi kati Kibalama buli wayogera bwati Kibalama kidamu Kaye Kibalama wayogera tontabula na bantu kulaba tontabula na bantu ndo Kibalama bika ayambala na pampa kubanga alikaka bamukwata embirizi batujja bisala bamukwata temusala mbintu yange Ningama gwa kutembirizi bati ayogerera ku mbirizi remote kale yogera kino Kibalama gwe ati mukwanogo mukwate pola ngata Kibalama wali awayambala pampa tosobola kukola ntaweva ku kino tosobola kwogera bigambo ebyo ebigobi byakola tobiraba bikola abantu kozi wangambye ebigambo kale ebintu Kibalama byakola alinga alimu embiro kumutunulire just look at the guy byakola chobola bafubye omanyi Kibalama is a leader leader weya oyibeji Kibalama businessman Kibalama is a Ugandan Kibalama go akamulaba above 18 Kibalama katika of sound mind bebaleeta ebyobufuzi wane Uganda I mean multi-party system Kibalama Museveni yakola bwati yafunayo abantu abakola party ebibiina nenga ebibiina abitaddeyo nenga bibye ani President Museveni yakuliyeting ebibiina ngamanya nti why kankuliyeting ebibiina eyo nga naye bibye kubanga musajja mugezi politics oyina okubanga oli mugezi which is okay that olina kyomulengisa Museveni President Museveni okay Kibalama President muite President Museveni ati kaka kiri bwe Kaye gwete walabanga bagamba President Museveni ngabona anti abayokale ongambi President Museveni yes is the president banetukirize negwe buli kulonde bwakwe era bagamba n'abalamuzi bakkiriza nti akalulu akabba nero akubanga abba katono emboze riba ya lulala Kaye negwe nebe Museveni alirake President Museveni mwana yawusemba ne yawuse kontono Kaye address him as the president negwe omanyite omwana asobola okubbenva naye nga ze yabyezo itentono ye yakuse kati President Museveni wo very good asobola okubanga wabba akalulu kabya abakuse nekyo kyokubba akalulu kiraba tetukinaako bukakafu nze omu kubabbanga akaluko enaalemu
Kati kuyogera n'ensonga kubabbanga kaluke. Wabbaka NRM ka President Museveni bwanjawo. Museveni NRM ate nzibire bemupi banyambaza ne nze nalonda senior wanu nalondere makere ne kadi NRM. Nze mukubabbanga kaluke. Omanyi Sereko awe Kampala wako. Olaba eri para Sereko. Akaluke Kampala singa kusomerenge gye twalinga tukabba mujje na kugwere. Tosobola kunkakasa ate gongamba kyena mutebba kalunga ate nzo omu kubali bakabbire NRM. Ande ebe wali obikola ku lulosi lwa kibi. Nga balagidde bamanyi. Bani. Nga n'obululu mulina gye mubujja. Kaye ebintu ebimu bikola ku lwammwe. Kaye toli Secretary General wa NRM. Toli mukulembeze wa NRM bobikola ku lulwo. Kankubudi. Akalu batu utwatuka ngo kabbanga abenare. Nga ne ba Secretary General tebakabamu. Wali obusajja obwo buba buseta usubere yo nga bubasa. Bwe bagamba eno box edeno eno. Nayenga ebyo ani afuga eggwanga Kaye. Obusajja buba museta usubwe bagamba box zifutuka. Yebula bwebasaba CCTV footage ow'ebintu bino omulina boxi zibubutukira kati gwe mbisera byokulonda ng'ate osobola okwebaka bamuwa empeke mutambulira ku Red Bull bita emmotoka ekuyitako ekiro n'ogaba betwala mulwadde muzeeno sente muzeeno bululu. Ensonga ya Kibalama tugiwunze. Kibalama is going serious. Musabire Kibalama. He looks to be a dead guy. Kati okay kale is going Okugamba kyo nkimenyeewo. Kati ekyo kimenyeewo. Thank you so much. Naye anti kati kankubuli Kibalama waategendereza agenda kutuka. Okimanyi nti omuntu okimanyi nti Kibalama bamukosa benale. Ayogerera Kibalama NUP ye. Oyo musajja mobilizer wenale moyo munyankolo tugume ye tugume. Mobilizer wenale. Oyo mukwano gwange nnyo bwa. Anti kati abakwano gulwachobera n'abafu. Omusajja musiramu ono atebudde buli gojjayo mufu muzibu. Oyo Gilbert nasoma naye. Mobilizer wenale. Era nze namulebenga nze kati nkimanyi. Mukupi oyo era ngenda munonyako mugaye naye musajja wattu. Munnamateeka. Mobilizer. Era nze sinanya bavuuka ng'abo kubanga bwe bajjanga balina bye bagoba. Omwami wabuvunanyizibwa. Atani aganye. Omanyi abakyasinza tukola ebikolobero babanga abo. Ayambala ettayi n'ekkooti ayogeza amaanyi. Era nze namutunde nga naye banaye. Ono mobilizer wenale mugwe mmanyi. Ate kakati ali mu NUP. Okakasa oyina kaadi ye nga wa NRM oyo mwami. Njagala omundeetere omugaye kayaku akuyita era nomugamba Kaye tajja Kaye wakomeddewo on another note. Ati kati nkubulidde mobilizer wenale yayogerera Kibalama abalala sibamanyi naye oyo mumanyi abalala nze sibamanyi bennalabye bali Lwazi Forestry Limited bateka mu ssente basanga bakasangati nga bano babakana n'eddimu erikufunira ettaka ne bakusimbira n'emiti ne bagiddaabiriza ne bagikukwasa almost towards kukungula. Babayise ba Lwazi Forestry Limited basangibwa kasangati awo mu town wejjo kubanga basanga. Of course badiringa mu miti ejenjawulo kalitunsi ebika ebyenjawulo kalitunsi bakugamba ekintu kiri kimu ndi jangu obekwate buli kimu kitambule bulungi. Babayise ba Lwazi Forestry Limited atenga yo Roast Coffee Academy etendeka barista etendeka kola sandwich burgers ne crepes basangibwawo na Janankumbi atenga ne ku Alwada Mall United Arab Emirates Abu Dhabi jojo basanga buli kimu kitambule malembe. Tuli ne Wisdom Kaye ensonga yo mwami Kibalama nagenda kojja gondi segona first time namonoonya ne nagula enkoko amanda etoke segwana naira nnyo nalaba omusajja gwe bayita honorable Segona ng'agaya Kibalama mu kooti yagaya Kibalama nange mu bantu benti
Kwe kasitabateeka onemusobono yagaya Kibala omanya ayogeranga yenyinyimba bwati mpola yagaya Kibalama nenda omanyize mbanda wa film ndabanyeze koti bitya nengamba bane mu Uganda aliwo abantu abagezi bambuza ibuzo nga wanywa amazi omanya inaremo eyo esonga kati genda naye kuwaga we bakuteeka wali kati nga tebakyakuwa bigambo Gwengule aba basajja bola basegona namala akwata wali Museveni ngali mukaguli nenda changa eyo moment yaddi waliwo yali amanyi nti Bashir ali bako mukaguli kati gwe kankubula ekintu gwe tobera nko Sudan nze nabera ke naliko Sudan ya Maserengeta sibanga ko mu area wagulu kati kankubulire abantu Bashir bamuyitanga Katonda neyo linsobi anti bulomanyi omanyi lwaki Junior kubira nga batuuka Junior nveeko tuli mu program nvaako Junior tuli mu show tuli mu Junior tuli mu show nchaziza Kaye ono Ibra anti bamuwadde ebigundi bakuwadde muvandimwe soko mompe Kaye tuli kumpewo akuwulira Ochoko muleke. Musajja yinzo kuba chakweta. Nedda. Kirindeko wisdom higher level. Balinde atukiro kyaleta. Zanampo muvandi nebananga bena ne bajoga. Omanyono omuganda. Muwazi mfojo mu wa center mwabavandi mwe. Namugamba abavandi mukwano gwange nnyo. Chibega. Musiramu bana abantu abali opposite. Nawe kini yatamu. Musiramu badotya. Oi bamwako muvandimwe ekisambe kiringa kyate namugajinga amanyi nawe oyo mwana sano kugula namugamba Junior ina okay mbaze liba yalala owaye mbade nsaba ensonga ya Kibalama tugiwunzike era tugite mu bwangu njagala gamba abatulaba Kibalama is going nowhere Kibala omanyi waliwo omuntu okutambula mu dinayo Kibalama has a denied life Kibalama byonna byalike bya NUP limited era kino kigamba abantu benaalemu Bobi Wine mba mulwanyisa tosyasola mulwanyisa with bakita batya nabulimba deception over deceit tokyasobola reason the guy nga tolimba nkubuli ebya let a reason bo batosobola ku reasoninga Bobi Wine kubanga omanyi lwaki badya Kibalama kola noputu bagala musilowingisa kusilowingisa Bobi Wine n'omusajja yabadde Dakar asingana president we Senegal we yatonya mu Germany abadde dabiri bamukime ku kisaawe muganda wange Ibula manyi waliwo ebintu byetwagala okukkiriza oba Bulaaya tivyo kutunuzamu kamera boy yatonye bwati ku kisaawe abadde dabiri nga uko ibali mwasezo international TV kati mbulira president Museveni ba minister bali abadde nabo TV ne mukima ku kisaawe mumbulira ba minister ba president Museveni mbayo mu mane sikigoberera nyo na inja chuo kwe manyi gundi ona ina gundi clinic mu New York gundi ani yali prime minister ani Dr. Rugunda oyo gwandira benti neera naye tebamuteri amutunuzamu na ya CNN atenga ina clinic mu New York chobola Museveni batabuka na Trump bitinga tibitegere batumayo Dr. Rugunda kwa mutuze wa America haina ne clinic okuba ne clinic ebulango janja bali abasajja bakuwa respect era bamuuliriza na yenti no kamera emunonya ebintu byogera bitufu obiruwa omusajja ina clinic sibuno bu clinic bwa mwekwe bwe ngambe dwalido tubita bino bya gundi uyo musajja omuzanyira ko oyo nzo musajja asoro okwogera n'empuliriza okakasa anti kati mwaleta abavubi yo manyi lwaki Museveni yaleta abavubi katumulemuko manyi lwaki yaleta abavubi side yenu anti bwe batakanye mutabani we baba Dr. Rwakana Rugunda omalaga leta mutabani nga batudde wali bati bakuteesa abo hati bebayinanga sente ka Museveni olozaina chaina siyansa nemwa addressing President Museveni because he's a president because twali ekololo Chief Justice nalayizo omwami ono nawe bwekisanja nawe wa instruments of power bana tulime kwerimba Kaye Kaye abali exposed kati Chief West ababadde balinanye omusajja bagamba akaluke yakomo okuwangula kalya nasanga chigundi
chairman isi Haji nemuga Haji salama alaikum naye kanga bwati yali alowooza wange namukubaka 10 omanyi bakigunda abo nabatambula bekweka labono namusanga mu Geneva yakula bwadi natambula yebisse aba basajja gutomanyi kizibu kye bali Kaye ng'otya Katonda yatonda eggulu n'ensi alina obuvunaanyizibwa kubiri ku nsi ne mu ggulu era nga yabisalirawo wasanga former chairman wa electoral commission Geneva omusajja yatya n'okutya anti kati ate eriho mulinya basi mwena yatya n'okutya kubanga amanyi Munnayuganda asobola omuyita wagamba yalangirira omuntu nga naye byalangira tabimanyi naibula tudde mu mazima kati for example yabakamaali bwati akaana ne kamubuuza ekibuuzo sabo internet yavuddeko naye oli mutusomera bululu bwa Kalamojja obifuna otya nakola bwati yakola napozingamu nasekamu nagenda maaso neyasoma nozamugamba mwana gwe vaako nekasome byesoma mbimale tugenda Kigundu wasanze Haji Kigundu kankubule womala okukola era nze ngamba abantu abali mu buyinza byonna bikole naye bwomala ogenda kudda mu bantu nalabye Kigundu naye ng'atambula Haji Kigundu yali chairman of Haji Badru Kigundu n'enkofiira alina okwambala zino yebuzeebuze nemulaba ozanya nozanya abasajja bamala okukola bye bakola bonna batambula bakankana bati kati goba ogamba gundi anyway kakale President Museveni President Museveni abasajja batugamba yali awangudde akalulu abaveeka abona ate kati abaali wali ate be baali mu kintu ne gwibula omanyi nti twali tugenda mu kulonda kuno kwa Bobi Wine omusajja n'akyusa General Secretary Electoral Commission n'akyusa abantu bonna abaali bakola omu kumanyi ekitegeeza omanyi lwaki Kenya kati okubba akalu kizibu nnyo President wensi yalonda owokulondesa wene Uganda Museveni nomala omugamba nti asebo kati sigwa alonda asobola okukuba akabazi wasanze Haji Badru Kigundu nga yebwala terinanyimya naye yingira basi genda ali eyo yakugambye bigambo ki biri wati alina kyagamba takyalina kyagamba wamutolede salamu natya n'okutya badda mu bantu asobola n'okuba kati naye atula katebe bwati mbw alinda President Museveni n'atandika tunnyonnyola wawulira ekyakadaga kye yagamba kiri Honorable Kadaga. She's a minister. Actually, Mama Kadaga. Yeah, and she deserves that. Mama, no. Njagala oyo ye mwagala nnyo. Wago nali mpagira na kuwa speaker. Nojuka kye yogera nga Request TV. Singa sali. Ne tubireke ebyo. Tuli ku extradigest mugoba nsonga tuli ne wisdom kaye. Owaye. Waliwo propaganda ali mu kusaasana ku social media. Luwati muyita propaganda mawulire agatayina mutwe na magulu agatalina evidence agatayina source eri verified nga gatyobola okulengeza n'okutta erinnya lya Honorable Bashir Kazibwe Mbazira. Honorable Kazibwe Bashir Mbazira ye ode ntufu Honorable Member of Parliament of Kawempe Ibula kati waliwo olukwe twaluguddemu nga lwakuttattanira musajja teruriyo waliwo akabinja k'abavubuka kaluwa kekagenda okwesimbawo tekaliyo byonna byoyogera tebiriyo by group of people nga bwomanyi propaganda wa NRM mutte erinnya lyaki Kazibwe Bashir ate kakati ng'ate bagamba bw'abamuyimirizawo be NRM anti kati labayo kati kankunnyonnyole gwe tomanyi bya Bashir muganda wange Bashir yajja muganda wange mukwano gwange nasoma naye musiramu munnange munnamawulire munnange Bashir alina ekizibu Munnayuganda munnange sirabanga muntu bantu gubasobola kwagala naye nga buli watuuka mu office kwegamba abanga Ntebe mu kiseetulo buseetuzi muti bwe yali teri atawagira Bashir kulya ku bwa president bwa gundi ujja mpayo ebintu bisatu bye yakola muujja ati kati kyenkugambye Bashir naawe Bashir
Inze kenyini njagala ogende bwayise mu Katogo zone. Nagenda ne ngamba abantu bannange. Oli mutuuze mu bitundu bye ina ya maka. Era ya mugamba yali Luzinda egundi chairman ya mugamba Kaye abadde wano ng'akulondera akalu Bashiru kwe kunoonya nagamba bangambi obadde munongo nnoonyeza akalu naye nga tetunyumyangako n'omusajja oyo. That is how much we twamwagala. Okimanyi nti no kaadi ya Kawempe eyo Roy yalina ogifuna ne ani ono Bobi Wine yaita sora kubuuka Bashir Honorable Kyagulanyi yaita sora kubuuka Bashir why abantu bandi muliddemu amaaso era kyokola Honorable Bobi Wine yakola ekintu yagamba abantu anze fe tumaze abantu babalonze era mbalekedde bantu ye n'akyejjamu Bashir we bamulonda tudde nga bamulangiridde yaleeta Fuso n'asenguka yali asula eri ku Muganzirwazza n'asengu eriye kazo ntegerayo olaba ku sentiru kusimanya kyati bitya waliwo ekikomerawo n'asenguka neka tugende mpolampola bamulangirira leero enkeera n'aleeta Fuso tereta na Fuso n'asenguka ne kaakati tebamanyi gy'asula. Pakiru nze waliwo ekintu ekyannumya omanyi oyagala ennyo omuntu n'ekimutuukako owulyanga yazze e Kawempe wali kugombolwa maama tebalinze nakulinda emisinde egyabadde wali tola nti bannakampala baagala ssente webalabe NUP bagamba akatuzirye ezize tebaagala zirya bamwagala nnyo abantu and I don't know what is this problem. Tosobola kuŋŋamba nti abantu batandise okugamba nti oli kulya ssente simanyi za NRM simanyi kwegamba gwe n'otulanga awo dofe tosobola kuva kimenyewo anti kale n'atula anti kakati abayo n'otula butuuzi tolina kyokola anti kakati soko kimenyewo kati ati omuntu asobola okutulanga ekitaffeeri anti kati abayo nga talina kyenyeenya kola bwoti soko kimenyewo oli Honorable kati kale nkimenyeewo ekyaddofe naye kati tosobola kuŋŋamba Ibula abantu engeri gye baayagala kaziwe n'owulira ebigambo ebyo nga tuli ku kamera abantu b'Ekawempe bakyayagala Bashir just ono propaganda wa social media ebyaddala Ibula ebyaddala omusajja gw'oyogerako bamutudde kaguddeyo anti lindako Kaye omuntu atakwagala afuna abavubuka basatu abataswala ku kyalo n'abagulira walagi bajje bakutyobole mu lukiiko ebyo tubimanyi. Omanyi nti omuntu basobola omwagala gye bakomye omwagala ne gye bakoma omukyawa Honorable Kaziwe ayina chance egi simanyi oba yali wa DP kubanga oba atya kufulumya ssente naye ate atete okufulumya ssente abantu ba DP nga bagumu kuki kuva abantu ba DP kiringa omubala gwabwe guli nti tofulumya ssente fulumya mbugo era ng'onooyita owa DP muyite nga muziika ajja kujja n'olubugo lwajja nalwo abantu ba DP ate baziika naye baba bakwagala balyo aba DP baziika bakumanyira ba DP abanjagala bono okuvirira ku president wa DP banjagala baziika mikwano gyange naye olina musiraamu olina emikwano egiri opposite era gwobere n'aba DP musiraamu obaddooda kati Bashir Honorable abantu bamwagala Ibula tomanyi engeri gye bamwagadde baluwa kati gwe newamalawo bawo by election yawo ayayaya oyo Honorable n'amala gamba abeere by election kale newaba Bobi Wine yalagidde mujema nakizibu Bobi Wine okulagira gomanyi kye bamukola mu maaso ga Bobi Wine wenyini yakwata akazindaalo mu maaso ga Bobi Wine ng'ali awo yakankana n'akassa kuba Bobi Wine talina kyakukola nze sirabanga Bashir oba lwakwa yabyogera yafunanga confidence ng'ebintu abyogera ku radio bw'atuuka mu bantu the guy cannot express bakugambye abantu bakwogeddeko nti olya ssente za Museveni jangu kale ati bw'aba tasobola funayo Ibula funa Kaye funayo programu ezijja bannyonnyola ekituufu tujje olaba
Segirinya ali mu komera naye tusobola okugenda mu kooti wa Segirinya. Ne kati gwe Bashir oli wabweru. Tayogera mu kakiiko. Anti kati nze gye nakoma mwagala kati mulaba nga bijjukizo. Mwagala nnyo. Wabona byakwogerwako awo mu biseera bya COVID kusende ndibakwadde sente z'abamawuliro bagulira obunga bikyoguza obunga obufu n'embikuba anti wabikuba kubanga gumusiramu munno teyabugulanga bufu gwoli musiramu munno twali tugoberera ebintu njagala tugende wa gundi tubanoonye bonna bakasuku bamwogere bagaba omusajja oyo nno baani bonna buli munamawulire yenna okujjako gwe musiraamu gwe kazibwe nengo ntadde nnyo kunninga hati gwe musiraamu munne ne kazibwe mbuulira era kati obunga bwe nalyako bwali bulungi tekisoboka anti engeri gyali musiraamu munno kirabeka ndowooza tewabuwulira ngeri gye bukaawamu nze kyemmanyi kazibwe alina chance emu okukomawo kizibu giriwa ate nga bulwakwata akazindalo nga Bobi Wine wali akankana negwe omanyire okukwata akazindalo nga Bobi bali mu kuziikawa namuga vaayo nga Bobi namanyi gwe bayita Bobi lwaki tebakikola ku Abwedi Bwanika ate nga Abwedi Bwanika akola statement eyali emutwala nga kagudde yagala tutandika okwogera ne gavumenti baali bamusse najizampolampola baali bamusse Abedi kutumira ku mubaka Honorable Derek Nyeko kati abo be baana bategeera nenyeko nakusinga yisha Kampala akaluke Kampala kangu nnyo genda ko mbaboda genda keno Nyeko tajjako nkofira ya people power gendo la Bashir tayambala ntalabuusi tayambala nkofira kicha yambala bintu bibiri tayambala ntalabuusi tayambala nkofira ya kichidu mwaga gwe kakule by the way ndabe kanjagala Bashir nokusinga naye I am just disappointed tayambala ntalabuusi tayambala nkofira people power njakutumira ko Godfrey Kayemba solo tumina ko ne Ponsubuga wabusiro iki North oba ntumideko Honorable Medad Lubega Segona oyo kojja Honorable Betty Namboze tukusabira suko banange tumusabira Honorable Segirinya Muhammad insha Allah ojja kuwangula olutalo Honorable Sewanya na nkwagala nnyo na ojja kuwangula olutalo oyo no bamusibira bwerere bati balina kwata Segirinya kati nga balina otako era alise wanyana buli wabeera muluganda kyebagamba alina olutwe buli wabeera yagana Segirinya mwana wange kyebagamba ndio walutwe bamuwayiriza mu kiseera negwe President Museveni yagenda nja kutumira ku mwanyinango omulungi Honorable Dr. Sef Konga Kubira abantu baveeko bajja kutumira ku Honorable my beautiful Honorable Shamim Malende kati olaba akaluke Kampala Malende asiba mu kooti kuba na Kampala twagala tuziikirako kati Honorable Kazibwe Bashir yandigambye bano boye Kampala kiche baagala Malende yakera bukezi kooti koleza Segirinya borereza bani nekati Kazibwe toli lawyer toli kichi baida wene Muhammad Nsereka asinga no Kazibwe kola tola anti nyaga kwesimba ku Nsereka hana mugabuli wanaleta petition ya social media ngenda mwesimbako nebyallo asinze Kazibwe bwogenda ku office ya Nsereko osanga watisa abakimese gundi school fees Kazibwe mbuulira Kazibwe abantu abataka wansi wachi kati nze nandi kyogedde naye nkyogedde ngenda mwesimbako ye walireta naye amazima gali social media kasali leta ndabisa ate mmanya akaluke Kampala ngeje bakabbamu mukago girina echi senior 6 girina tulina gundi masters oleta senior 6 nawe Bamisa wisdom kale mtamu omulale yakulira ku mata obutali mazine seriraka abalaje banyweraga kyayo mukalu Nalabona omukyala Lilia na Abel ngagamba Bobi Wine tasobola kusuka kitugumu oba mwala yali kugeja Honorable nga mwapu muzibu kodi Kampala
ebyo sibi nagamba ati goba tusuze nzali wawali wenkulidde bukesa huyo muwala ngatambuza bigere niwe yasulanga manyiwe era namugamba Orlando yayimba fa ku kyendi kati andi kakati lilia na bero chovola anti mbubu tebagala kola nviri Museveni abantu abayagala muri nana baba nenacho tajja kulonda bo minister mbwa kaze bobu ayindasala kusuka kisimanya kaluma yasukawo lilia na bero yasirika honorable yeah bopu naye abantu bana bamulabika balayika tebaleta kyoja bumiro kaye nonyiga balu buli ayogera byekisiru walera yako Museveni nga avuma Bobi Wine era bejerega yamanyi Museveni ka President Museveni muuzandi oleko President Museveni nga ayogera ko nali ko kyabulanya oba ku principle ai Bobi katwata nsemo ogera ko mpola lego otyango omuntu nga teyalwana luwero tamanyi na saso livuga nenga atambuza bajje nakanajinaji koma nti abajje no President Museveni babereyo bora bajira nakaba bukabi Bobi Wine kigonyumya naye chibangi nyo gundi Ivan Colette onyumya naye hey peko sikutesa nali nyumya naye mbona bali bamanyi bundi mama wange kino kyomala ateba nganda wange ochazanye Erika Yanja njagala kutumira ku General Sauda Madada yes ambadde manyati obadde ombuziza Sauda Madada abana banyozeza ekintu abo bana banyozeza ekintu njagala kutumira ku penge Raymond Solfa penge nzije Sweden oyo penge artist yaninchaza oyaninchaza legera ku channel ne ebyo kwemulanga sibimanyi babo penge yaninchaza olugamba efitina mbinyo nsalwa bulwadde oyo penge nandija tokola fitina ku bantu penge salute penge I salute Lumbuya I salute Lumbuya era olwo sajja kyaze oba wakalabye bukaye wisdom mozi mbiyampo obutwa mbutwale mbutambuze simanyi nina passport diplomatic kati ani yabyogedde ani yabyogedde atisobola mwogera mu mileage gwe gwasose katonda ngandaba okumulaba wandika nerinya lye bangambiye yono ayo mugwi wa dalu muleke nze nagambye abanupu nze munupu njogera na principal Bobi Wine family ye Lucy Rubongoya chairman Nyanzi Mpuga Haji Segona era nze singa bucha Segona Haji I mean koja Segona singa bukeera kumacha principal Bobi Wine nga kaye lekera obyokola ndekera ne bano kyogamba oyagala kutugamba olugero lw'Ekiganda nti bwaddene ligambwako nnyiniri yeggwe sebo anti kati nze ndi muwulize eryo no linnya ly'abasajja mivule mukwano gwa tekisoboka banti basajja mivule yafuuka gundi basajja biwempe ne mama eno shayalero satekebena mikwano gyange gyokka gy'olinyirira nze kinneewuunyisa musiraamu nsobedde abantu mikwano gye bonna bali opposite konna boyo ati kati bali opposite waliwo omuntu nga eva tutambula tudde naye yaba opposite ate kakati nabayo nabayo kakwe example bonna abayimbi b'Ekampala wano bonna banagenda kulonda gundi Kingsa -1 chiwatule opposite kati waliwo abantu nga bali opposite tosobola kubanga gwe basajja mivule bwaddene solonkambwe simanyi bitya nokeera n'oli ebigambo namala emyaka muzeeyi wange wali yankeezanga kuwuliza musajja oyo kaboozi nagamba muzeeyi nga wankola bubi ebigambo byonna n'abirya akeera bukezi ayambala ekkooti ziringa za mu kiyembe mbwe ekkooti yange emu zonna ziringa masuuka n'abeera bwati nayogera mukola ntya ziri ekkooti naye toziranga ziringa masuuka zinyerekete ziringa tewali kulya bigambo kankubulira ku bigambo bye ibula tokolanga ekintu mu generation yono nokera n'okikyusa without a reason
Setula nti njagala Bobi Wine ne wakera na nyiza ati sinsirika. Naye mbungere muvume. I can't. Hey. Bale Bobi Wine abantu okuvuma Bobi Wine yensobye singa obune. Kati kubanga ye hope lyesubi gwe bana basajja Ibula bali batufuze batyo tulinga ambata batutwala mutwazi Bobi Wine otyakirala issue sinti obachi but tewali alina authority vuma Bobi Wine. Kati wuliri tewali why? Tewali. Otyanga Ibula omwana Bobi Wine between myaka 10 bachirata okuva ku myaka 22 between 22 pa kwasa bwe yagaggawalira. Nabaji yagaggawalira ebye yagaggawalira. Zo mwana wange omuto Abi. Honorable Kyagulanyi bwayambala enkofira ya People Power. Agamba oyo boss wa People Power. Kati bwajja mu suuti nangamba oyo boss wa NUP. Bwati bwabyawula. Kati bwalaba videos ngayimba nagamba oyo Bobi Wine. Kati achevu. Cluster omwana tanaweza myaka eji. Kati Ibula kati kankubuli. Mu Africa teri muntu asola kugaggawala nga tadde mbya ufuzi. Nagaggawala bwati. Nga Bobi Wine. Kati Bobi Wine yakikola n'amaana ajja mu bini bya tear gas. Kitegeza yita ina Bobi Wine yatamibwa visa. Abana nga asobola batwala Ibula ajasobola. Bobi Wine ewuwe n'ennyonyi egwawo bweti. Chobola nagamba abantu Bobi Wine namala afuka president wa Uganda asobola twala emyaka eji ebiri nga tanagenda Ntebe hati eringa bali mufuira biyenje bikulu. Neda sebo. Neda sebo. Akale nga bali mukulongoosa. Next lenga tuwunzika. Anti nga bali mukulongoosa. Aba sibonna abamu ku babaka bafunye milioni 40 ezitemyemu ebibiina ebyenjawulo ziretedde n'abalonzi okwetemamu. Buli omu alina version ye ku ssente zina. Abamu nti bagamba nti baba wadde kasimu, abamu nti nguzi. Buli omu alina version ye. Gwe wawulidde ki? Kati kankubulira ekintu. Roma niki? Ekisooka baba wa ssente zafulwa milioni ameka 4. Njagala okugamba bannayuganda why? President Museveni ali omanyi President Museveni oyo mugezi. Waba akola wana ekintu wano ababaze kya maaso. Uganda bali mugiteekateeka 2026 butalonda president. Gaba mulondera mu parliament. Yasoka bawa milioni ezi nazirinsa ku 10 kwa 2 kati abawaddaana wanatukira mu 2026 ngabala nti ababaka 5 mu 7 whatever number bwe nkwata kababaka 3 mbamfuse president buli omuka mu billion. Ze billion yaga 3 Museveni President Museveni billion ya 3 ntono nnyo ku campaign. Billion yaga 3. Billion 3. Billion 3. Akwata naziwa babaka. Kati abatastinga appetite yabwe. Appetite yes. Gotyanga omuntu nga akuwadde nalabye mugwano gwa Kristo Boli. Gaga we have not given anyone money. Ati buliriza. Kati ati bozi kwato zizayo ziwani. Kubanga bazikuwadde nayo lyaga asina kuwa ku ssente kati ozikola otya. So bazikole muki. Anze singa nabadde katugaye nga ndi mbaka ne bazimpa. Kati nandikoze bwenti. Nandiga Bobi Wine angambye tuzize naye bali bazeegaanye. Nengenda ku NUP nenga naye bampadde milioni 4 bali abazimpadde baneegaanye naye ndeeseka 15 25 nabadde mazo zirya. Kubanga era nonozikwata noziddiza ba NUP ozikwasana. Sikola kukunga chairman Nyanzi. Yewo mobilizer. Okay. Nakunga okitegera ekintu ekyo tu kankubule Ibula bana abasajja babbye Uganda ti nze nefuna omuntu yenna ng'alina kyababba kyabasuuza ngamba babbe Ibula nokeera n'oyingira mu nnyumba y'abantu bakyali n'enkusango ofuna ku kiya kya ssente nze nkukweka ate bo bazirina naye kakati munaye bwakeera bwe batuvuma abasiru kubanga bakyogerawo batya. Okay, Posh Properties Limited bakuguze nyumba enzimbire dala basangibwa Bukotawa. Posh bagamba jamba bakuguze nyumba enzimbire dala mu kimu kitambule bulunye nyumba zibatunda zitudde ku ttaka lya byapa. Atenga bo banywanyi baffe aba Lwazi Forestry we bali okuyambako okusimba emiti n'okufunira ettaka osimbeko emiti ate bamali bagirabirira bagikukwase along the way after a period of 1 year. Baba isaba Lwazi Forestry atenga bano bakugamba nti
gwalina ettaka nga liryo bajja kujja bakikukolere atalina ttaka bajja kuyamba okufuna ettaka ekintu kino kigguke babayise ba Lwazi Forestry ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park esaabaza mali from China to Mombasa beekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kaye njagala kubanga nkuleka but before we go njagala tutunulire ensonga ya mutabani wa Bebe Cool Alan Hendrick yayanukudde oluyimba lwa Saha era naye naata oluyimba lwe nga lutambulira mu BTM obubaka almost era bwe bumu mbeera ya beef oba ya dis. What is your take over that? Nalutuma Matayo. One, Saha is my friend. Alan is my friend. Kati Alan muto wange. Era sina kyengenda bagambirawo. Andika kati la kati naye yo manyi Bebe Cool ye Bebe Cool omanyi nti badde bagenda mukupa amasasi bambi kibi nnyo kibi naye Bebe Cool musaba kati ekyo kimulaga nti bategeere we bakoma omusajja yazze nayingira emmotoka n'alabanga ogikyusa bino gwe weegendeeza otomera ye yakoze bwati yazze n'atomera eri mu maaso n'atomera eri emabega paka yava kyokka atomera nga naye ye yonooneka nga bwayononeza bali ayage yagala genda but I think yabadde influence yamwe Bebe Cool yali ayogedde yamwogedde linnya omusajja wakabi Uganda eriko bannanyini baayo Bebe Cool wagira NRM ye naye oyina wookoma golwa bagira NRM nga mubeera eri kabalaza kati Bebe Cool ate babeera wabweru wa geeti okakasa ati omusajja yakoze bwati yakyuse n'emmotoka n'atomera ya Bebe Cool V8 nagitomere deke emabega yayitewo n'agitomere ng'ali mukwetala bwati yabadde ategeera lwaki yabadde ategeera Bebe Cool lwavuddeyo kati kankule Bebe Cool kyabadde alina okukola muzeeyi gyebaleko munnange oli bulungi muzeeyi kankuyambeko oba okukyusiza naye munaye muzeeyi ontomedde wali era yabadde ajja kukwata obukadde ng'obunanga kale tofaayo be good. Uganda eriko abasajja bakutte Uganda mu ngalo ezo baagala obukulembeze okusinga we bajjira otegere kyemugamba baagala obukulembeze okusinga wali we bajjira kati ba Bebe Cool balina okumanya omusajja babadde bamutwala entinda kankubule polisi zaawo ne zeepaaka ey'Odi Kampala kira ntinda kiraawo kizibu mmwe bayibula mukasa okubeera oli osinga wayiseewa okubeera osiwawe kira kizibu tekibanga nawo babadde bamutwala amagye ne gajje ne gakuba empiba n'abadde bamutwala ne bamuzaayo osiwe entinda oba dipisita nayo gakigambo neki ke bayita amaanyi kati Bebe yegasse ku Shiba ojjukira omusajja yali agwa mu bisambi bya Shiba yagulawo n'abigwira yagulawo Shiba nati omwogerako abantu balina amaanyi kati muto wange Matayo ani ono Hendrix singa yaneebuzizaako nandi mugambye oli tomuyita Matayo anti Matayo oba omuwadde obunnabbi Matayo yali atya Matayo yali dokita Matayo is Matthew ye Matthew yali dokita mu Bayibuli ye yasooka okuwandiika ekitabo ekyasooka mu New Testament kati mu bufunze omwana wa Bebe Cool yayise King Saha dokita kati ate gwe nga bakuyita Zaakayo ate gwe omuyite Matayo tugenda kubanga tusukawo wano uliza kano nyina kyenyaga okugamba entertainment industry etambulira ku beef nagamba koyo Minister Peace Mutuuzo nemugamba ebintu ebimu bano abayimbi beevumanga temubiyingirangamu nnyo baali balina olugezigezi lwaleese aleeta mbu amateeka mbu omuyimbi bitya byali bya kisiru nembirwanyisa n'abalala ubaleeta amateeka mbu wokola oluyimba olina okululeetera simanyi omuntu bitya okimanyi nti nno kati mutabani wa Bebe Cool ne batandika bifu tugenda kunyumirwa tuddemu anti tugenda kubaka abawagizi gye tugwa kyebayita entertainment showbiz business naye ono Matayo oli dokita I mean ono Zaakayo oli bamise dokita kubanga tusukawo olunaku olwaliro njagala kwebaza Wisdom, thank you so much for your time njagala kwebaza aba Lwazi Forestry, thank you so much anja kubaza Idris Lukwago, Daniel Mugo, Keith Kanamere, Tone Senabulia siganeze Ibrahim Mokasa bigambo olidde muno bigambo bya mwami Wisdom byange bivunanyizibwa nako obivunanyizibwako nze nabagamba nze nnaku 3 nsula wansi ku sementi practicing la kitali
Extra Digest mugoba nsonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My friend Gift Mbabazi nga ochanga mupiira au Sweden Netherlands nkutumiddeko Gift nga oli musambi wa mupiira nsaba coach wa Uganda Cranes bakunoonye tebasobola kuki Uganda bakuba nnyo ayagala omwana ave Bulaaya mbojjo wegayirira fufa wegayire mulindwa Isaiah ani Mbabazi nkwagala nnyo kyakabi nnyo ate nga muganda wange omulala waliwo blood wange omulala awo akwagala nnyo ali Canada bamuyise Steven Steven Canada, one love my brother. Naibula mukutte abantu bakyala ba TV buli maka ke nabadde mbasosa channel zammwe. Era kati kankubuulira todanga okulubalira nti noli kati akola nnyo ku TV ayina kyakusinga iyi numbers detail ate nga wano tulaba mitwalo gy'abantu. Era abo Canada batandika kutege kati go ibula ne tukola show nga bagitegese Canada ngogera kumbuuza basasudde dda. Kati ye trend eribu. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mu era ba